wasallam. Ntina majuvuga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba as-success libingane emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kutira omwoyo gwange ne jamma abalungi abatulaba ku Rawda Islam Media Uganda ebbanga lyonna okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Maaso gammwe tulina Sheikh waffe Sheikh Abbas Zubair Senkuba nange Malunguti Muhammad Ibrahim Isa. Programu eba yakuddamu bibuuzo. Sheikh katulu kusalamu inshallah tubuuzeeko tutandike bi'idhnillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. twebaza Allah waffe ate atushinkanyiza programu yaffe ya bibuuzo n'okwanukula ekyo tuba tusobodde bigambo oba biba bitubuuziddwa. Tumusaba Allah okusaasira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatwala omukisa guno kubuuza kubawuliza abafa aba Rawda Islam Media n'emikutu egigoberera Rawda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, telef tugenda ku kibuuzo kyaffe kisookera ddala. Sheikh omubuuza agamba nti level ki ey'enjala kw'alina okutuuka alyoka akkirizibwa okulya ebyazizibwa omuli embizi omuli n'emmere okulya ebifu n'ebirala. Singa omuntu aba enjala eyitiridde ng'alaba nti emuyitiriddeko kuba Allah agiyita kukakkibwa makhmasa kitegeeza shiddatal ju' tutegeezaamu enjala ennyingi. Simanyi bwe tuyinza gipima wabula etuyinza okwogera ku njala ennyingi nga mutuufu yeeraliikirira kasita kisukka wayinza okusemberera okufa oba okuluuzinga obulamu ne bukola ki ne bugenda. Allah agamba faman uturra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim. Singa omuntu akakibwa enjala empitirivu anoonyeza ebyokulya bibuzi ebya bulijjo agenda okugira bw'ati nga tewali kyasobola kuwangaalirako. Twagenda ne tusima kaama nga ne kaama takyaliyo. Twagenda ne tulya buyoni buno bukaluba bukopa. Obukopa nabwo ne bukola ki? Asaze endiizi ataddemu muke ne bigaanye naye n'endiizi aweddewo. Ati awo amateeka gagamba bw'abaako ne ekintu ekifaanana bwe kityo afaana Allah wa iyyakum nga waliwo ekifudde kyokka waliwo embizi enjala emuwaliriza okubeera nga alyako. Naye abawali bagamba nti ad-darurati tubihu al-mahdhurati qaida emanyikiddwa okusinziira mu aya eyo nti ebintu ebyobuwaze bifuula ekintu ekibadde haramu ne kifuuka mubaahu omuntu n'akikozesa era nga Allah tamukwata ng'amateeka bwe gaali mu kutta emabega. Fa subhanallah ekyokulya kyekimu naye embeera eriwo Allah akutadde kikozese mukaddaako. Naye era qaida erimu qaida endala gye baateekawo baga nti wad-darurati tuqaddaru biqadariha yadde nga bakuwa olukusa okubikola ki okubirya naye era tugeraageranya. Tomala gagamba nti kandye neggwere nterekeko neyaddi neyenkya nekyeggulo ndekewula kasita bakuyita kulya kuzibikira kiwundu kulya butafa ndya butafa kandye nsobola okubeerawo obulamu bugende mu maaso kyebayita tuqaddaru biqadariha. Pimayo kakatono akasobola okukuuma obulamu kyoba okozesa. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiki. Ekibadde kiddako wansi era ku kanywerako kijjewo olumu kyokubanga ono yabadde ayagala kubuuza alye kyenkanawa baba alya naye okizzemu. Barakallahu fika Sheikh. Naam, ono omubuuzi abuuza agamba nti buzibu ki obuli mu kubasa omukyala eyazaalako naye ng'abaana be yazaala bwe yabazaala mu haramu? Omukyala yenna yabazaala mu halaali oba mu haramu ebbanga lyamala nga yazaalako tekiri haramu muwasa. Amateeka g'eddiini gatukkiriza okubawasa era nabbi sallallahu alaihi wasallam yabawasa alayhi salatu wassalam nga bazaalako. Ne Khadija yennyini yali alina gye yafumbirwa ewalala n'azaalayo abaana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuwasa n'azaala abaana balala 6. Kateriyo bwa haramu bugaana mukyala oba yabazaala mu ngeri etya ebbanga lyamala nga gwona alongoosa naye n'akola tawba teri kigaana kukola ki muwasa. Wallahu ta'ala alam. Naam, ekibuuzo ekirala Sheikh ono agamba nti ayagala kumutangazaamu ku nsonga ya insurance okusira mu bulamu okutya ku insurance policy. Insurance bagita ta'min. Ta'mini wali mu bagamba nti insurance ekwatagana n'obulamu. Insurance obulyazaamanyi obuli mu insurance zaffe zino ebeerera ifo bebeere ya properties oba yaki okuba nti omuntu bw'aba
asasula sente zasasulwa n'atafuna buzibu nti tadduukirirwa, n'atafuna buzibu sente ze tezimukola ki, tezimuddizibwa. Era ogenda okusanga nga abantu bazitutte ebeera vulumu, wadde mukuŋŋaanya sente zange kunzijanjaba sirwadde khalasi munzirize sente zange nzikolemu kyenkola ki, kyenjagala. Era taamina emanyikiddwa ey'obusiraamu, insurance y'obusiraamu, oli bw'aba asevinga sente ezo n'atafuna ekyo addizibwa sente ze azikolemu ebirala byakoze eki yayagala. Naye nze okusevinga sente zange ne mubeera nga nziteekayo lwakunzijanjaba Allah n'agera ne sirwala, omuntu ayinza okugira bw'ati n'afa kibwatukira. Kati tumukolere ki? Mukwate sente ze muzikole ki? Wabanga ddala tewaliwo nkola yakuddiza bantu sente, kitegeeza nti ezo muzirya mu buki, mu bukyamu, era insurance efaanana bwetyo tekkirizibwa. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fik. Ono abuuza agamba kkirizibwa okwesiba ku muntu n'amuwasa newankubadde tamwagala naye n'agamba nti ojja kumpa olwampaka. Nga lwaki amwesibako? Anti yamwagala newankubadde oli tamwagala agamba olina okumpa owa. Anti laavu tebagikaka. Era omuntu agenda okufumbirwa oba agenda okuwasa nga gwawasa amukola ki? Amwagala. Ekyo olaba wano bwe tuba tutandika tugamba obumu ku bukwakkulizo obunene ridha az-zawjaini, okusiimagana kw'abafumba abameka? Ababiri. Wabula kyeyali badde abuuza nti singa omuntu bamufumbiza omuntu nga tamwagala obufumbo bwe buba butuufu, ate abawali mbaga butuufu. Butuufu awamu n'okubeera nga tebakoze eki? Naye n'abeerayo n'akukakana nga kikutte obufumbo butuufu. Kasita idha tawaffarat shuruutu, singa obukwakkulizo obusigadde babukoze eki? Butuukiridde. Wallahu ta'ala alam. Ono abuuza agamba nti waliwo omuzikiti ogumu gwe yagendamu naye nga bakwata abaana abato ne babasembyayo emabega. Agamba kiri kitya kuba awadde ekyokulabirako, yagambye nti yali akimanyi mu bashiya naye yagenda okiraba n'emijini emizikiti emirala ng'abaana bato babasembezayo emabega naddala ku lunaku lwajjuma baga bamusembereyo ekiramu. Emizikiti babikola naye si bituufu. Babikola naye si bituufu. Omuntu yasoose yasimba. Nabi sallallahu alaihi wasallam we yalinga waali abaana abato baalingawo. Yasaalanga ne Hassan ne Hussein nga nno basaala naye kyekyewunyisa nga talina gy'abagobera. Era oluusi nga kamutuula namuno ne kateeka n'ebigerebwa. Baali bataabu naye nga tabaga ndi mugende eri n'abagobera eri. Oluusi yalwangawo n'okuvaawo wansi ng'atya nti bw'anaakabinula bw'ati kajja kugwa eri ekigo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musaasizi eri ummeeno, wabula ffe okusaasira kwatuvaamu. Tulowooza nti abaana bagenda kwonoona emizikiti, bagenda kukola biki ne tubateeka gye tubatadde. Omwana okuyiga obulungi eddiini musimbe naye mulayini, ategeere era amanyirire sisitimu y'obusiraamu ey'okusaala, ey'okuleeta azikaali, sisitimu ey'okuleeta ebintu eby'enjawulo. Taata bwe yamalanga okusaala teyavangawo, yatuulangawo ne mulaba nga abala azikaali zino. Taata bwe yamalanga okusaala kyokola nti olwali tuli mu mulembe ng'olwokuba abaana baffe tebaakuzibwa mu nkuzibwa efaanana bwetyo, olumala okusaala ayimuka buyimusi n'agenda. Ng'ate Allah yagaa nti sola bw'eba ewedde fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Bw'obanga oyimuse kale leeta era obulaadi. Ne bw'oba ogambye ngenze kwebakamu leeta obulaadi ku buliri. Fa idha tuma'anantum fa aqimu ssalah inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Barakallahu fi. Naam. Ono abuuza agamba nti omusajja omusiraamu alinayo obukomo oba necklace byakkirizibwa okwambala. La abakyala abasajja tetwewunda, kwewunda kwa bakyala. Nkiddamu abasajja tetwewunda. Tetuyinaayo nti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam alinayo akakomo ke yayambalanga ku mukono gwe oba mu nsingo yateekanga mu necklace. Okuggyako empeta. Empeta Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajambala. Batubira nakushuha ebaali bawandiiseko ku mpeta ye la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mpeta baali bagiwandiikako Allah tabaraka wa taala ni Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kateriyo kigaana muntu kwambala mpeta naye ebisigadde tubyambala. Hatta n'essaawa erimu bintu ebipya biri mu stajidda. Era bawoni bagamba nti olw'okuba tukuumirako tulengerako obudde, ensonga lwaki tukkirizibwa okwambala essaawa. Naye tekiba kuba nti erenga obudde kwe tulengera nti essaawa kati ziri bwe ziti. Terina bwetaavu bwa kwambala kwa musajja ki ssaawa. Ekitwambaza nti mulenga budde kwe tulengera nti budde bukoze ki butuuse. Naye omuntu waba alina wasaayibi kati nze sirayambaza ssaawa nga nina essimu asiina bwetaavu. Empeta emala bwe mba nga ndi wa kwambala
empete tumalira insha Allah taala. Barakallahu fik barakallah. Ona agamba ye agamba ndi mukyala mufumbo yasoma alina degree mu mateeka naye omusajja atuusa kaseera emirimu gye gigootaanyeemuko ne bafunawo opportunity ku district baagala abakyala abasiraamu abasoma ku ddiini nga basobola okugenda okuweereza agende yakole oba bwe tuba nga tulina security ku bikemo ebiyinza okumutuukako eyo naye bwe tuba tulina security ku bikemo ebiyinza okumutuukako eyo okutuula ewaka kyekisinga obulungi. Nkiddamu mukyala bw'aba nga afunye omulimu ogwa genda ebweru naddala egyo emirimu gya gavumenti nga tulina security ku gwo taafune bikemo binaamutuukako mu basajja abali haramu gyali okumubeera naye ne mukhalata kubanga wabeerayo alkhulta wabeerawo okwetabikatabika wakati w'abasajja n'abakyala n'ebirala bingi. Security gye ŋŋamba bwe tuba nga tubiinako security ng'omukyala n'asobola okwekuuma asobola okugenda n'akola naye al awla wakaruna fi buyutikunna ekisinga okubeera ekirungi era kyekyo Allah kyatuga mukyala kukolera mu nyumba ya bbaawe. Mukyala jjo yalina ekigambo kye yaleesaawo neŋŋamba nti abantu nga butateekayo bwongo obusiraamu tebugaananga mukyala kukola wabula bwaziiza omukyala okukola tabarruj ofuluma oku outings ezo zitalina makulu ngenze kukola gundi kolera ewakaawo mukyala asobola okukolera ewakaawo abo abakola ne night shift how ati mukyala nga yali ku poliisi waliwo gwe nalaba wali nga ali ku poliisi ali omusana gumuyita nga wonna yalina bbaawe Allahu akbar omusana gumukyezza empewo bwejja ne booyo mukyala obulamu bw'omukyala n'embeera z'omukyala Allah azikola ng'alina kukolera waka era ekigambo Allah kyaga nti waqarna fi buyutikunna mutebenkere bakyala mmwe mu mayumba g'ababbaaba mmwe emirimu gyammwe mugikolerewo. Omukyala oyo yagambye yatandika n'enkoko ze 2 zikolera waka ne zitandika omubiikira amagi mpola mpola enkoko zaavaamu embuzi oluvannyuma lw'akaseera lwakuba tetulina bugumiikiriza embuzi zaavuddemu ente wakaawe alundira ewakaawe ente emuwa liita 2 ku makya nemuwa liita 10 oluusi 8 olw'eggulu atunda yafuna akuuma ka yogati kati akola yogati abantu gwe banywa n'amubaguza kati ebyo abakyala basobola obbikola ewaka mu mayumba g'ababba baabwe era yakubiriza bannaabo nabagambye okutambula nga muzunza eŋŋambo mutabule amaka n'ageewamwe mugatabuliremu mutuule ewaka wammwe mukole ebintu ebiri productive ebifaanana bwe bityo. So omukyala yenna awulira ebyo asobola naye okubikola ki asobola okubikola. Barakallahu fikum. Waliwo ekibuuzo ekizibu wano Sheikh onagamba nti wabanga ali ku mulwadde naye omulwadde ali mu mbeera mbi ali mbulumi eyinza okuba accident nga ali mbulumi obw'ekika ekyawaggulu akkirizibwa oba waliwo omulyango gonna okumutta amutaasa obulumi amutte ono amutte oba ayinza okuba omusawo ng'omusawo yali yagala okulaba nga embeera omusajja ono gyali mu bulumi bungi naga nti kamutegula aferumu awona obulumi lalala tetulinawo excuse era omuntu akola ekyo abalibwako nga assa omuntu owekitiibwa Allah tabaraka wataala amubalako kutta muntu oba otunuulidde owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam embeera ne bwe beekususseeko etyaga la yatamannayanna ahadukum almauta omumwe tagezangako n'agamba nti nze kale singa nfudde kwegomba bwegombi kufa wati ate omuntu assa omuntu fa inkaana la budda olaba nga kiyitiridde ekyokukola ki obulumi bukuyitiriddeko gamba Allahumma ahyini inkaana alhayat khairu li Allah nkusaba ompa obulamu olaba nga obulamu bwe businga obulungi wa amitni nkusaba Allah onzijewo inkaana alhayatu khairu li obanga obulamu bwe businga obuki inkaana almautu khairu li okufa kwe kukisinga obulungi gyendi kati kitegeeza ki nti teriiyo omuntu wakkirizibwa kutta muntu gwe n'owulira nga afa obulumi embeera mbi tokikolanga ogenda kutuuka mu maaso ga Allah ng'obalibwako musango gwakutta ki gwakutta muntu. Wallahu ta'ala a'lam. Naam Sheikh ebibuuzo byaffe ebyo ebyolunaku olwaleero ebibuuzibwa abasiraamu barakallahu fiik biziko nga Sheikh eri message oyagala okuyisa era abalungi abatulaba ku Islam Media Uganda. Message yaffe
tulina message ziringa 3 esokera ddala ekwatagana ne darasa yaffe y'entaawo Masjidi Nur egenda okubeerawo nga 23 entaawo ku Masjidi Nur yakukubiriza n'okukoola abantu bano wammanga mujje tubeereyo mu darasa tukoola abantu baffe abamukono wano wennyini wetuli okuviira ddala mizikiti gyaffe gye tulina Masjidi Suuku, Masjidi Atiki, Masjidi Khalidi Industrial Area, Masjidi Hijra, Masjidi Salama n'ebitundu ebisigadde mu mukono wano mu Central okubeera nga tubaayo nkoola abantu bitundu ebyenjawulo ebiriraanye mukono Central abantu b'entaawo mwennyini mbakoola abantu b'Ejjoggo, abantu b'e Nabusugwe, Namugongo, abantu b'e Kayunga, Kalagi, Nakifuma, Kabimbiri mujje mu darasa tukoola abantu b'oluguudo luno okuviira ddala Kigombya, Twala, Mbalala, genda paka Namawojjulo bonna tubakoola Kayanja paka Lugazi mujje tubeere mu darasa egenda kubeera ya nnaku 2 abawali mu bali abagenda okusomesa mu darasa eyo naye mukadde waffe Sheikh Abdul Karim Mugendera yakkiriza ajja kujja abeere mu darasa asomese twala muganda waffe Sheikh Kiti yagambye agenda kubeerawo mu daruso eyo mujje tukole ki tusome n'abawalimu abalala bangi tugenda kubeera nabo tubasaba mujje tubeerewo tusome eddiini Sheikh Mahmoud Kibaati nayogeddeko naye n'agamba ajja kubeerawo mu darasa yaffe eyo insha Allahu taala ku lunaku olwo kati tubasaba mujje tusome okusoma kwe kusobola okutegeeza omuntu ekituufu n'akyawula ku kikyamu insha Allahu taala ng'era bwe tubasuubiza nti mu January tulina eddarasa yaffe ya Rawda era eri mu pipeline eteekebwa olwali tubaddeko ne meeting era ng'eri mu nteekateeka eyo tukoola abantu buli asobola okuyamba ku Rawda teekayo ky'osobodde insha Allahu taala kasemberayo ddala kakuutira abantu kukola vunaanyizibwa bwange okutegeeza abantu nti okukola kigambo kikulu nnyo okukola kitegeezaamu buli muntu okubeerako ka bizinesi kajjamu waluzuku na wa buli lunaku oba ekinaamuwa kuutu yawumihi ekyokulya ki yali nkola y'abannabbi ba Allah nga bakozi yali nkola y'abatusookawo abalongoofu nga bakozi teri akkirizibwa kutuula ne yeetuulako buki emirimu tegiriiwo tuginoonye bwe gibanga gibuuzeeyo tugyekuriyetingirewo tubeere ba job creators tukole emirimu tugitandike omuntu osobola okutandika omulimu ng'era abantu aba bulijjo mpola mpola capital omusajja yajjaawo juzi ayagala mitwalo egi kukola kati mulaba bizinensi egenze ekola ki era yangambye mu nsawo kati asobola okubalayo emitwalo gya 5 asobola okubalayo 4 bw'atyo ewiiki eggwako ng'afunyeyo 12 kiba kitegeeza nti akola naye yajja n'akima emitwalo egi 5 yansanga na ku ssomero eyo nga Sheikh embeera mbi ndemugandi nkubuulire nina emitwalo egi onaasobola ogiyiya mukwano gwaffe n'atandika kati namulambuddeko nga mulaba ku mulimu waali nafunye essanyu nga ndaba omuntu akola ki akola bw'atyo kati nsaba ne bannaffe abalala tonyooma mulimu genda okole saba Allah ateeka omukisa mu kyokola beera creative beera muntu ayiiya bayiiye mu kimu kyonna bayiiye mu buyonjo bayiiye mu kubongerako bizinesi obadde ya kintu kimu genda ng'oyiiyaawo buki obulala osobola ogiddaabiriza ate tubeere ba mikwano eri abantu tubeere beesimbu eri abantu bizinesi zaffe zijja kuvaayo insha Allahu taala era tujja genda okumaliriza bannange buli kintu kyonna mu busiraamu kyentunulako teriyo kyotunulako okujjako nga kyetaaga mu kaki waliwo ne ibaada nga za maaliya mahda zonna maali nga zaka zakatu n'agituula otya nga tolina ssente zakatul maali hijja byetaaga maali ssente yadde obusobozi obulala weebuli naye obusobozi bw'emaali bukulu nnyo omuntu okubeera ng'agenda okukola hijja bw'agenda okukola umura ne saddaaka eya bulijjo naye yeetaaga ki ssente essola yaffe yeetaaga ssente tosobola kuzimba muzikiti gubeerewo gwe abantu gwe bagenda kuzaaliramu okuggyako nga tuguzimba naki emikeeka biwempe byetaaga ssente okulongoosa emizikiti buli kaseera ssente amazzi ge tufunirako obuzu ssente buli kyonna kye tukola olwaleero nga kyetambulira ku ibaada okuzimirizaawo bulungi twetaaga ssente mu birala otunira n'okusiiba nakwo kati kwafuuka kwa ssente munaasiibulukuka mutya
tulina osibulukusa abasiibi byonna byetaaga ki sente. Wallahu taala alamu. Nkubiriza baganda bange tutuyambagane, alina omulimu yamba ku munno, abadde talina naye afune, era bubanga oli omulaba nga mwetaavu naye ng'asobola muyambeko. Obuno bwe busiraamu. Atayina ayina ayambe ku atayina. Omuntu wabanga mugagga ayambe ku muki ku mwavu, ow'amaanyi ayambe ku munafu. Bwe tutyo bwe tukola emirimu, Allah tabaraka wa taala ajja tusitula tunaabeera n'emitima emiyambi egisobola okuyamba ku bannaffe. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.